Waliwo omunene mu NRM akubye mukyala we emiggo egimuse, naye okumukwata kikyali kizibu kubanga munnange alina connections z'amaanyi. Kakati okumukwata kikyali kizibu newankubadde nga akyataddeko kakokola tondeka nnyuma. Byabadde bitya byonna mu mboozi yaffe eya leero. Ate munnange oluvannyuma lw'emisinde egy'amazaalibwa ga Kabaka ne Muhoozi naye bw'atyo ategese egigye mu kaseera katono nnyo mu maaso awo, era AIGP Damulira awagidde abaddeko munnange byayogera ku nsonga eyo. Kakati munnange tutandikire ku bizibu ebigudde nga bwe nkulamusaako yonna gy'oli gyebalireko ddala nange gye ndi eno mu mikozese nga bulijjo. Subscribinga ate onyige notification bell eri awo osobole okubeera nga emboozi zino munnange ozifuna buli lwempanikayo. Bw'oba wanyiga dda akadde ako oba nga subscribinga dda, kitegeeza nti ekyo bakikola lumu. Okoleka mpozi ng'oba otaataganyiziddwamu nti okyusizza essimu oba n'ebirala bwe bityo, kale olina okuddamu okusubscribinga. Bw'oba wakyusa oba email oba ebirala byonna bisobola okukyankalanamu ku katono era okiraba nti nga sikyafuna notification. Hillside View Apartments gye bali nnyo wali ku Kasozi Ejjanyi, Ntebe Road ku church Ejjanyi awo. Apartments za mulembe nnyo, zirimu buli kimu, amasannyalaze ga bwereere era tegavaako. Gwe just osasula lumu byonna biri okwo, ate era apartments zirimu buli kimu. Tolina kye weetaaga kubeera nga weetikka ekiyungu eky'omulembe omuli gaasi n'ebirala, ate eddiiri ery'omulembe omuli TV ey'omulembe, music system ey'omulembe, entebe ennungi ennyo, ebisenge ebisukka mu kimu ebirimu obuliri obulungi ennyo obuyooyoote ennyo, ebinaabiro ebirungi ennyo, obuyonjo bw'amaanyi nnyo, ate ne view y'amaanyi, omulirwano mulungi nnyo, empewo ennungi, akasiriikiriro. Kugambye Hillside View Apartments munnange ennungi nnyo, wifi weeri n'ow'emmindi asena, ate security y'amaanyi nnyo nga bwe nkutegeezezza nti munnange amasannyalaze tegavaako. Ate gwe munnange ava ku airport wakatonya wano wa bookinga ddala Hillside View Apartments, transport wa bwereere bakunona bonoonye ne bakuleeta ku Hillside View Apartments. Bwekasootuka ekajjansi oba ennamulanda oba ekitende awo n'okyamirawo n'ogenda ku Kasozi Ejjanyi awo ku church Hillside View Apartments bwe zisangibwa. Timo Property Consultants Limited nabo weebali. Gwe ayagala okugula ettaka oba okutunda ettaka, ayagala okupunta ettaka lyo, ayagala okugoba ku byapa oba okumanya ebikwata ku byapa, olina ettaka lyo yagala kubeera nga oli levelinga, balina zi grade ez'omulembe nnyo n'abazimbi abalungi ennyo, abakubi ba pulaani abakugu. Kale munnange Timo Property Consultants Limited bano tebalina abakira. Omusawo waali dokita waali ali qualified. Bwe njogera ku dokita ali qualified, aba dokita yennyini dokita ali talented. Omuntu ayinza okusoma obusawo naye nga byamutomera butomezi, yali ategeera biology, ategeera chemistry, ategeera bitegeera, naye ng'ate obwongo tebuli nnyo mu kujjanjaba wattima ng'alina kubeera musirikale mujaasi, nga yalina kubeera mujaasi wajjaati naye n'asoma obusawo. Kale nga bwe bw'osanga nga ekiso asobola kikutugga ku mmundu, naye kakati omuntu yasoma nga ne waba yasoma busirikale nga ddala musirikale atuukiridde era abeera n'ekisa. Kati omusawo atuukiridde oba omusomesa atuukiridde, y'oyo abeera n'ekisa era byasomesa baba musomesa abaana babeera bamwagala nnyo. Omusawo nga musawo bw'omusanga mu ddwaliro era engeri gy'akuhandoolingamu kye bayita touch, era olaba nti mutuufu ono musawo alina ekisa, annyinyonnyola kugamba naye kugamba abeera ng'omulwadde obulumi ng'abuwulira era abeera n'ekisa, abeera akuwuliriza mu buli ngeri yonna. Kati ye musawo gwe njogerako, soogera ku musawo wa kinnansi. Saagala ngambye nti Uganda atalaki omusawo ono asobola okugira ku bajjajja baso. Njogera ku musawo eyasoma obusawo, doctor, qualified doctor, ku mutendera ogulongoosa n'okulongoosa surgeon. Kakati najja n'akola research ku ddagala eryaffe n'adisplayinga talenti, kubanga wali abantu abamu bo nga bamanyi kumpi buli kimu. Katonda yabatonda bw'ati. Kuba kati ku musawo gwe njogerako, dokita yasoma obwa dokita ate n'agenda n'asoma ne engineering. Ndowooza olaba abantu abamu Katonda yababwa ebibonerezo. Kakati oyo omusajja mugezi nnyo era
nti asobola okujjanjaba asobola okuwuliriza n'akubuulira okoleka mpozi nga gwe ow'emputtu abamu tebaagala kunywa ddagala weza eddagala ayagala ate ye kennyini yeewa amateeka engeri gy'alenywamu sijja kunywa leero ebiddagala ebyo ate nja kunywa nkya nkugambye abo bw'ojja okuwulira enkyagambye towaayi omusajja ate eddagala ate nze siwona saagala nze abo njagala abali sirias mugenda akuwa eddagala likozese nga bw'alikuwadde ya tulabe obulwadde bungi nnyo bwajjanjaba n'obulwadde bwe musinga okutiira ddala kansa n'ebirwadde ebirala n'obulwadde bwe njogera ku bulwadde abatatuulira awo abalyakuzibwa mwemanyi nyinza n'okwogerayo omu wano mumanyi tatuulira awo muganda wange naye kale katugende mu maaso enamba zange weeziri awo ebiseera ebisinga obungi nziteekawo erimu esembyayo 7 endala esembyayo 15 nze nga Uganda atalagiza enamba zange era gwe bwompeereza message ku WhatsApp zonna ziri ku WhatsApp nsobola bulungi nnyo okuwa enamba y'omusawo kyenjagala muwone abantu bakaaba n'ebirwadde babawa painkillers kwegamba ensi si nnyangu abantu baagala tukuumira mu bulwadde naye ng'eddagala gyeriri okay asiika obulamu takola ki tassa mukono kakati munnange waliwo top NRM boss omu ku banene mu NRM ono munnange obusungu bumwetimbye n'akuba mukyala w'emiggo egifikkawo ne gikuba ettaka amukubye emiggo muganda wange era okufa munnange ne kweyoleka okukakkana nga emiggo gimusindise ekaganga era bw'atyo munnange omukyala omubalagavu bw'atyo bw'afudde nga bw'omulaba awo mu kifaananyi bw'afudde oyo ayambadde red nga bw'omulaba awo omukyala afudde omusajja amukubye emiggo kakati munnange poliisi bw'etyo nebeera nga ekyatidde okumukwata mbukubanga munene alina connections munene mbw alina connections poliisi ekyatidde okumukwata naye ng'obukakafu we buli nti munnange yakubye mukyala we n'amutta kati bino byatandise bitya muganda wange gwe ampuliriza kakati munnange budde kaŋŋambe oyinza okugamba nti bwakwatiridde dda bwakikome waliwo ekikome ekikwata obudde ne bujula okuziba mwali mubulabyeko obudde obwo munnange bibadde wano Ibanda district oluvannyuma lw'enjega eno okubeera nga egwawo era munnange ennaku neejula okubeera nga etujjula oluvannyuma lw'ebyo byonna okubaawo omukyala akubiddwa amanyikiddwa nga Maclean bw'atyo munnange nakkirira ekaganga zembuyaga ezikunta kakati munnange human resource officer owa Ibanda municipality omukyalo oyo Maclean yakubiddwa emiggo era poliisi ne famire ensonda bwezito zitutegeezezza okuva mu poliisi ne famire nti obusungu buno oba embeera mwafiiriddudde ey'obukambwe kivudde kwe bakitaamyenga nga domestic violence okusobagana ewaka kakati awo munnange ne kusukkuluma ne mutandika okubeera nga mwekuba kati omwami yamukkidde n'amukuba mizibu nnyo n'amukuba emiggo egyamusse Maclean yafiiridde wano Kampala International University Hospital Ishaka esangibwa mu Ishaka era nga munnange nga amaze okubeera nga akubwa emiggo bw'atyo ennaku eziwerako entonotono ng'ali mu ddwaliro alwanagana n'obulamu taasule taakeese nga yali ku mimwa era munnange ebyembi Mukama Katonda n'akola ki n'amuyita okufa kwe kwayitidde mu miggo ensambaggere n'ebirala kakati munnange ekiyongobero ne kijjula local community era nga abantu bonna nga bawuza kimu nti obwenkanya bulina okubukala walina okubaawo accountability era n'okubeera nga oba oli awo
abantu bamanya nti kino kyavudde mu domestic violence. Kati ensonda ez'omu family zino zigamba nti Maclean yakubiddwa bubi nnyo bbaawe amanyikiddwa nga Amwine Innocent. Ono nno mbu akolanga NRM National Resistance Movement owa NRM National Resistance Registrar. Mbu akolanga National Resistance Registrar owa Ibanda District. Era nga munnange enjege eno kigambibwa okuba nti nno yavudde ku bwenzi. Mbu byavudde awo mu ŋŋambo z'obwenzi, by the way, kubanga ffe nga mu ddiini y'Obusiraamu ojja okuga nti mukyala wange ayenda, kitegeeza nti obujulizi bulina okubaawo obwa ddala. Kati munnange eŋŋambo zaabadde awo mu bwenzi, era nga munnange kino kye kyavuddeko abatuuze okubeera kati nga bali mu kkungubaga mu nnaku ey'ekitalo. Kati bino byabadde bitya okusinziira ku nsonda eziwerako nga zimanyi ekyabaddewo. Batugamba nti nno bino byatandise oluvannyuma lwa Amwine omwami eyasse Amwine Innocent okubeera nti yabaguliziddwako abamu. Omu ku mukyala mbu waliwo omukyala omu olugambo lwabadde lumwokya, oba lwabadde lutuufu ate lwabadde lutuufu, oba yabadde yeegwanyiza Amwine teri amanyi. Kati munange twaliwo omukyala kazaala bulwa ono nga kigambibwa okuba nti nno ye yakubidde Amwine essimu ng'agamba nti Maclean alina omusajja gw'afefeya naye, era nga munnange kino kyaleeseewo embeera enzibu ennyo, era nga okusinziira ku bbaawe Amwine Innocent yabadde charged era nga tasobola kubeera nga akyebeera bw'atyo munnange ng'amaze okubeera nga akyajinga. Waliwo whistleblower amukubidde essimu omukyala omu amagambye nti oyo Maclean gw'olaba mwenzi nnyo alina omusajja gw'afefeya naye. Muganda wange omusajja n'anyiiga Amwine, kigambibwa okuba nti n'alumba Maclean mukyala we, olwo n'atandika okumukuba emiggo emizibu ennyo. Baasoose kuyomba era kukakana n'amwambalira n'amukuba emiggo emiyitirivu egifikkawo ne gikuba ettaka. Kakati munnange abajulizi bagamba nti Amwine yakubye nnyo mukyala we Maclean era nti n'amulekera oba yamuleeseeko ebisago eby'amaanyi ennyo, era nti ebyembi mu kifo ky'okumutwala okufuna obujjanjabi, okufuna medical attention, Amwine kigambibwa okuba nti yamusibidde mu nnyumba n'adduka ng'amaze okubeera ng'amukuba, yamusibidde busibizi mu nnyumba, ye n'adduka n'agenda. Kati awo wabaddewo owooluganda omu brother we kennyini owa Amwine. Kati olwo munnange ye yakubidde taata wa Maclean essimu, era taata we bw'atyo yasitukiddemu, taata wa Maclean yasitukiddemu n'ajja okubeera n'ajja okutaasa muwala we. Basanze ennyumba nsibe, era munnange bwe batyo ne bajjawo omuntu waabwe okubeera nga bamutwala mu ddwaliro. Kati Maclean yasoose okubeera nga addusibwa mu ddwaliro erya Mbarara Regional Referral Hospital. Eno abasawo bwe batyo ne bakizuula nti embeera yabadde mbi nnyo, era bakizudde nti obulamu bwe bwabadde bugenda ku speed eyayiriyiri. Kati medical professionals ne bawa amagezi ag'ekikugu nga omulwadde alina okutwalibwa bunnambiro ku Kampala International University Hospital wali mu Ishaka okusobola okubeera nga afuna specialized treatment. Kati newankubadde munnange kaweefube yabadde w'amaanyi okulaba nga embeera y'omulwadde stabilizinga ng'edda mu nteeko, munnange Maclean tekyasobose kubeera nga obulamu bwe butaasibwa olw'okuba nti yabadde akubiddwa era ng'afunye ebisago eby'amaanyi bw'atyo munnange n'afa. Kati amawulire ag'okufa kwe bwe gatyo nga gamaze kubeera nga gatuuka gasaasaana famire mu kwaziirana olw'omuntu waabwe gwe babadde bakwogerezeganya naye nga bakimanyi
mulamu nnyo, ab'emikwano, ab'eŋŋanda, banywanyi bonna munnange babadde bamwogerako ng'omuntu abadde omukozi ennyo era omuntu abadde ayaniriza buli omu ate nga mumalirivu nnyo, abadde committed nnyo nga ayagala nnyo okubeera nga asaavinga community. Kakati munnange mu Ibanda abantu nga bonna bali mu kiyongobero nga batudde ku district headquarters awo bonna nga amawulire gamaze okubeera nga bagategeera nga tebalinaawo nnyo kyakwogera, bonna bibaweddeko olw'omuntu gwe babadde bamanyi obulungi ennyo era ng'abadde ajjudde obulamu ate okubategeeza nti afudde. Kakati munnange bonna nga bali mu kiyongobero okumagaamaga omwami nga ye yadduse dda, yatadde kuddako kukola tondeka nnyuma okola ekiri nti omukyala yamusibidde mu nnyumba ye n'adduka. Kati abayo obuyinza bali mu Ibanda Central Police Station bwe bati ne bakakasa nti bamaze dde okubeera nga munnange bafuna omusango ogwali registered gwaggudwawo dda era ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Kati manhunt omuyiggo gwatandise dda era gwatongozeddwa dda era nga Amwine Innocent anoonyezebwa essaawa eno eyabuzeewo nga yakava okubeera nga akuba mukyala we n'amusibira mu nnyumba. Kati tulinze bulinzi oba anajja ne yeewaayo eri poliisi era nsuubira okuba nga kyagenda okukola kubanga si kyangu kudduka mpozzi nti agenda kudduka oyinza okuba nti yadduse dda yagenze dda ku ggwanga ery'omulirwano e Congo oba e Rwanda. Omuntu ayinza osobola nagaka ŋŋende mubayeekera ŋŋende nkekeze ennyago siina kyakukola. Kakati munnange abantu bonna bwe batyo nga bali mu kiyongobere ku social media mu district ey'Ibanda bonna nga beebuuza ekintu ng'ekyo munnange kyabaddewo kitya mu maka ge babadde beenyumirizaamu agalabika okuba nti gabadde ne future naye nga kyavudde ku lugambo omukyalo omu temumwerabira eyabadde afaayo ennyo era eyakubidde Amwine essimu n'amugamba nti mukyala wo ali mu bwenzi. Kale munnange Ibanda nga beetegekera okubeera nga baziika omukozi wa gavumenti ono Maclean kitalo nnyo omwami ye yadduse era kino tebali kyerabira naye nga amawulire agafeeyo galaga nti okuva kiri nti munnange Amwine abadde mukozi mu kibiina ekya National Resistance Movement era nga mukozi Registra Mulamba alina connections ez'amaanyi mwalabako wano ku musango ogwa Kanyomunyu. Yakuba omuntu essasi ng'ensi yonna eraba naye okumusiba kyatwala ebbanga era baamusiba akaseera katono nnyo n'okutuusa kati omuntu yatta omuntu yavaayo nadda baalwawo okumusiba ate naye baamusiba akaseera katono nnyo nga yavuddeyo dda era kati bwe tuli alya butaali ekibonerezo yakimaliriza. Kale kwegamba bwe bityo bye bawana Uganda owannantagambwako bungi nnyo ate abalina connections ebiseera ebisinga obungi bo munnange tebatera kubeera nga basibwa nga ffe. Tebatera ffe ne bw'oba nga onyakudde kasimu ojja kuba nga bbye Bank of Uganda ojja kuba nga anyaguludde omusimbi bajja kugamba oba wenkanankana n'omuntu anyaguludde twiriyoni ne twiriyoni za ssente gwe bajja kukusiba era bajja kukubonereza ebya ddala. Kakati munnange waliwo embeera ezeewo nkugambye twakava mu misinde egya Kabaka birthday run. Muhoozi Ken Lugaba nga bulijjo naye bw'atyo alipidde naye bw'atyo ayagala bannayuganda mu misinde ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwennyini ogwokuna nga aweza emyaka 51 era ayagala naye akuŋŋaanye abantu bayitirivu nnyo. Kakati kyensinze okutunuulira ng'ensonga wano ye AIGP Chris Damulira, Assistant Inspector General of Police Christopher Damulira. Ono avuddeyo n'akuba omulanga eri public nti mujje mwenna mwetabe emisinde egy'amazaalibwa ga Muhoozi birthday marathon nti gigenda kusimbula wali ku kisaawe Kololo ennaku z'omwezi nga 13/25 wali Kololo Independence Grounds. Naye bwenzijukiramu kubanga yagambye mwali nnyo era n'akubiriza bannayuganda abalala ne bamemba ba PLU
bangi nnyo bonna bakuba omulanga nti mujje paasi zigenda kusomba zireete naye kati nenzijukira Muhoozi ng'alabula kati wano ndaba engeri ya Save My Job tusuubira okuba nti bame ba Parliament tugenda balabayo bannabyabufuzi ebikonge mu gavumenti mugenda kubirabayo naddala mu public service kubanga balina okubeera nga bonna beeteekawo babalabe kubanga Muhoozi muganda wange asalawo kinene nnyo wetwogerera mu gavumenti ya NRM eno nti goyinza okuweesisigiriza reshuffle neerumirawo kubanga yasalawo mujjukira wano bwe yalabula Tom Magambo owa CID yamulabula nga bwajja okumukwata kubanga yagamba nti Magambo amanyi okukwata abantu bayagala nnyo okukwata abantu ng'alimba nti muzeeyi ategeeza Museveni nti yamusindise kati n'agamba nti kakati tayini ye naye agenda kubeera ng'akwatibwa Muhoozi yabiteeka ku mutugo ogwa Twitter newankubadde ogwa X newankubadde nga yabisangulayo oluvannyuma kubanga yagamba nti Magambo amanyi kye yakoze ekiyinza oba ekyetaagisa okubeera ng'akwatibwa jjukira nti ekyayitira Muhoozi okubeera nga akola kino Magambo nga akulira CID baali already bakutte basajja ba Muhoozi waliwo MP Michael Mawanda owa Egara East ne Sise Namujju ono nga woman representative owa Lwengo District bano bonna nga bateebwa okuva mu Anti-Corruption Court naye ng'emisango gye baliko gya buli bwanguzi kakati Muhoozi n'avaayo n'amulabula naga naawe tugenda kukwata kati essaawa eno bwe twogerera nti oba oli awo AIGP Damulira mu ngeri efaanaganako bwetyo nga era abalala bonna abakungu abalala basuubira okubeera nga babeerayo naye nga bonna bali ku nkola ya Save My Job akalimu muganda wange akalimu kakati Muhoozi kino ebyo ebintu ng'ebyo bwe bityo bimukuumirawo okubeera nti nno alaga nti ali significant nnyo oba wa mugaso nnyo kubanga kati akasente basuubira okuba nti katugeze emisende gino nga bwalaba egya Kabaka nti wabaawo registration kati akasente ako basuubira okuba nti bagenda kakozesa mu kutumbula ebyenjigiriza n'ebintu ebirala bagenda kakozesa mu mbeera efaanaganako bwetyo kitali kibi naye ng'okikolera mu kiyimu cheap politics oba kubanga omutima oba nga bwe bagamba nti okubeera true patriot olina okubanga kati okola bukozi ku lwansi eyo so si nti bandabe mundabe anti nze akola bwenti kubanga Muhoozi teyakaweza myaka 5 oba 5 mu gumu kati gira emyaka gyonna ng'alina emyaka 3 katugeze atandise okubeera nti katugeze kati avudde mu myaka egyo egy'ekyana ekito abadde ng'alowooza kikale waaweereza emyaka 4 emyaka 4 oba 39 4 mu gumu 42 awo wonna abadde akolanga ki kuba tuba tusuubira okubanga ebyo byonna bibadde nga byajja bikolwa ebbanga lyonna naye kale kuno si kukwata mu nsawo nti yakwate mu nsawo aweeyo wabula ate abantu naye balina okukwata mu nsawo baregisteringe ate olwo akasente ako oba okitegeera era mmwe abagenda okukola ki mmwe abagenda okuwaayo okusobola okutuukiriza ebyo naye nga still tujja kugamba nti si kibi nze Uganda atajja kugamba nti si kibi kubanga oba oli awo era akasente ako kaba tekaliimu kyekubiira kuba oyinza okwesanga nga bakakuŋŋaanyiza wano e Kampala bamala okukakuŋŋaanya naye ng'ate be bakakuŋŋaanyizaamu tebafunyeemu era n'otandika okubuuza kati nga bwe twakuŋŋaanyiza COVID tiweebuuza zaakola ki n'okutuusa kati nze naawe kale kwegamba ebyo kansuubire nti tebiibeewo naye bo abatunuulira ensonga eno mu ngeri engazi bagamba nti eno political strategy plan ya Muhoozi okubeera nga ye positioninga mu byobufuzi era nga ayagala nti abantu basigale nga bamulabanga potential presidential candidate ku time yonna gy'alituukira okuba nti nno oba oli awo ajja okwesimbawo era abamu nga bagamba nti 2026 nkyesuubira kuba nti kiyinza kuba bwito kubanga General Museveni ye akulaga 2026 akyakola ki akyajja
kale munnange nti ebyo biri awo political interpretation mu perspective eyo naye nga birthday ya Muhoozi emyaka 51 bategese marathon emisinde era nga basuubira okuba nti bannayuganda bangi mu nsonda ez'enjawulo bagenda kujja okubeera nga babaayo era bo bakiraba nga national pride wamu ne unity bwekiraba nti kigenda kugatta bannayuganda bonna era kiweese ekitiibwa kati AIGP Damulira asuubirwa okuba nga abaayo era yakakasiza dda nti gyali nnyo era yabakanye dda n'omutimbagano okubeera nga akiteekamu kubanga munaye kujubisa kubanga enkya oyinza okumanya ani akonfaminga nti uno afuuke AIGP oba AIGP baganda wange si byangu yadde n'akamu sigenda kusukkawo nnyo wano nga bulijjo wano ku Uganda Atulaagi mu Mikwesese wensinzira okubeera nga nkutuusaako ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja. Mukama Katonda abakuume mwebale kubaako